mu ggwanga 7 byegasse okuyingira mu nsonga z'abasuubuzi abeekalakasizza wiiki ewedde nga beemulugunya olwa bannannyini bizimbe kwe bapangisa okubongeza ensimbi. Abakulembeze b'ebibiina ebitwala abasuubuzi mu ggwanga ebiwerera ddala 7 byegasse olwaleero okuyingira mu nsonga z'abasuubuzi abakolera ku bizimbe by'omugagga Drake Lubega abali mu kwekalakasa nga bawakanya eky'okubongezeza obupangisa. Twogera naye one-on-one naye tulabanga musajja muzibu nnyo. Ebibiina ebyegasse kuliko Kifuta, Kafo, Natu, G3s, Utea n'ebirala era nga bakulembeze basinkanye okusalira wamu amagezi bawadde ensonga ez'enjawulo kwe bagenda okusinziira okulwanira eddembe ly'abasuubuzi omuli ensimbi z'obupangisa ez'amasannyalaze ez'akasasiro n'ebirala. Mubuuza amaaso naye kimu ku bizibu omusajja gwe bayita Drake Lubega yabakwata obujega mwami kitambo yabakwata obujega. Twagala tutwale ebirowoozo nga byammwe bakabwejungira okuva mu zaakeedi gamba twagala etteeka ly'omupangisa ne landiroodi lidizibwe emabega. Okusinziira ku Edward Ntale, John Kabanda ne Thaddeus Nagenda bakuddukira mu kkooti singa tebafuna bwenkanya ku nsonga z'abasuubuzi. Taddeko tutwale petitioni zonna ze tutwala nga ziriko emikono gy'abakulembeze okuva mu akeedi ez'enjawulo n'abakulembeze b'ebibiina. Leero tulegasse ku nsonga eno tetwagala ate era tulemerere. Tubateeke ku kikaliriro mbakakasa nti tugenda kufuna obuwanguzi kkiriza obagaana. Petitioninga KCCA over garbage. Today we petitioninga UEDCL over correction of. Basazeewo okuddukira ku kitebe kya KCCA okuloopa ensonga zaabwe era nga bagenda kusisinkana ababatwala okuva mu bitongole eby'enjawulo ne baminisita basobole okukola ku bibaluma.